Twewombeeke tusabe omutonzi. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, tukwegayirira okusaba kwaffe okwa leero n'okusinza kwaffe okwa leero obiteeke mu mikono gyo, obitwale. Ayi Mukama, obiwe omukisa byonna. Byonna bye tunaawulira wano olwaleero bibeere emmere egy'okubeera ku mubiri gwaffe, ku mitima gyaffe mu wiiki zino n'ennaku ezigenda okujja. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale kambasabe abooluganda tugolokoke tuyimbe oluyimba 188, oluyimba 188 nga tugulawo okusaba kwaffe bw'alijja Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Kale ffenna twatule essaala eyo. Ayi Katonda ayinza byonna, bw'amanya emitima egy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era atakisibwa byonna byonna, tukutulozo ng'ossaamu omwoyo gw'omutukuvu, tukwegayirira ddala, tutendereza erinnya ly'ettukuvu nga bwe kitugwanira wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye omu, era ye ayagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye n'eryokubiri nti, yagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu. Mu mateeka gano gombi, amateeka gonna mugasinziira, era ne bannabbi. Ffenna, Ayi Mukama, saasira tutegayiridde muwandiike amateeka ago gombi mu mitima gyaffe. Kale kambasabe mutuuleko tuwulire ekitundu ekisooka.
Ekitundu ekisooka kisoma mu ngero 4 mpaka 18. Baana bange, muwulirenga okuyigiriza kwa kitammwe. Mutegenga amatu okumanya okutegeera. Kubanga mbawa okuyiga okulungi, temuvangamu tteeka lyange. Kubanga nali mwana eri kitange, omugonvu era eyayagalibwanga, nseka mu maaso ga mmange. Era yanjigirizanga n'aŋŋamba nti, omutima gwo gunywezanga eri ekigambo kyange. Kwatanga ebiragiro byange ebibeera obulamu. Funa amagezi, funa okutegeera. Togerabiranga, so tovanga mu kigambo eky'omu kamwa kange. Togalekanga n'ago ganaakuumanga. Ogalanga n'ago ganaakulindanga. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Kale funa amagezi. Weewaawo funa okutegeera, n'ebyo byonna byakufuna gagulumizenga, nago galikukuza, galikutuusa mu kitiibwa bw'onoobyewambatiranga. Galiwa omutwe gwo engule ey'obuyonjo. Galikukubira okufiirira gy'obulungi. Ayi mwana wange, wulira okukkirizanga ekigambo kyange, n'emyaka egy'obulamu bwo giriba mirungi. Nakuyigiriza ekkubo ery'amagezi, nakulungamya mu makubo ag'obugolokofu. Bw'onootubuuliranga ebigere byo tebifundikibwenga, era bw'onodduka tewasitulabwenga. Nywerezanga ddala okuyigirizibwa kwange. Tokutanga kukwetanga, kubanga bwe bulamu bwo. Toyingiranga mu kkubo ery'ababbi, so totambuliranga mu lugendo olw'abasajja ababbi. Olwesambanga toleetangako, okyukanga oluvannyuma weeyongeranga mu maaso. Kubanga tebeebaka wabula nga bamaze okukola akabi. N'otulo tubagibwako wabula nga baliko bebwesizza. Kubanga balya emmere ey'obudde ne banywa omwenge ogw'ekiro obukeera,
naye ekkubo ery'abatuukirivu omusana ogwakalyakanya okweyongera okwaki okutuusa obudde lwe butuukirira. Ekitundu ekisooka kikomyawo. Zabuli 142. Mpaabira Mukama n'eddoboozi lyange, n'eddoboozi lyange neegayirira Mukama. Nfuka mu maaso ge ebinneegulumiza, ndaga mu maaso ge ebinnakuwazizza. Omwoyo gwange gwe gwanakuwala, gwamanya ekkubo lyange. Bakwese omutego mu kkubo lye ntambuliramu, bwe ntunula ku mukono gwange ogwa ddyo sirabayo anambeera. Ekidduukiriro kimbuze, tewali ananfaako. Nakoowoola ggwe, Ayi Mukama, n'ayogera nti, gw'oli kidduukiriro kyange, omugabo gwange mu nsi y'abalamu. Owulire okukaaba kwange, kubanga nzejjezebwa nnyo. Omponye eri ababanjiganya, kubanga bansinga amaanyi. Oggyeemu emmeeme yange mu makomera. Neebazenga erinnya lyo. Abatuukirivu balineetooloola, kubanga olinkolera ebyekisa ekingi. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Wekibiba emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Yokaana esooka essula 3 okuva ku lunyiriri 16. Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Amukkiriza tegumusinga, atamukkiriza gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya Mukama eyazaalibwa omu yekka wa Katonda. Guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Kubanga buli muntu yenna akola ebitasaana akyawa omusana, so tajja eri omusana ebikolwa bye bireme okunenyezebwa. Naye akola amazima ajja eri omusana, ebikolwa bye birabike nga byakolerwa mu Katonda. Oluvannyuma lw'ebyo, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya, n'alwayo nabo n'abatiza. Naye Yokaana yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi ne Salimu, kubanga ye eri amazzi amangi, ne bajjanga ne babatizibwanga. Kubanga Yokaana yali nga tannateekebwa mu kkomera. Abayigirizwa ba Yokaana n'Omuyudaaya ne baba n'empaka mu bigambo eby'okutukuza. Ne bajja eri Yokaana ne bamugamba nti, Labbi, oli yali naawe emitala wa Yoludaani gwe wategeeza, laba oyo abatiza, n'abantu bonna bajja gy'ali. Yokaana n'addamu n'agamba nti, omuntu tayinza kuganya kigambo kyonna wabula ng'akiweereddwa okuva mu ggulu. Mmwe bennyini muli bajulirwa bange nga naayogera nti si nze Kristo, naye nga natumibwa kumukulembera. Alina omugole ye awasa, naye omukwano gw'oyo awasa ayimirira ng'amululira.
ng'asanyukira nnyo eddoboozi ly'oyo awasizza. Kale essanyu lyange eryo lituukiridde. Kimugwanira okukula naye nze okutoowala. Ava mu ggulu byafuga byonna. Ow'omu nsi aba wa mu nsi, ayogera bya mu nsi. Ava mu ggulu byafuga byonna. Kale yalaba era kye yawulira kyategeeza. So tewaali muntu akkiriza kutegeeza kwe. Akkiriza okutegeeza kwe ng'ataddeko kabonero ke nti Katonda wa mazima. Kubanga Katonda gwe yatuma ayogera bigambo bya Katonda, kubanga byagaba omwoyo. Tamutegeera. Kitaffe ayagala omwana era yamuwa byonna mu mukono gwe. Akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, era atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeera ku ye. Ekivu kyaffe ky'okukifunyawo. I ask you, ladies and gentlemen, we stand up and we hear the gospel. The gospel is taken from the Gospel of Mark, chapter 10. Then James and John, the son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and another at your left in your glory. You don't know what you're asking, Jesus said. Can you give me the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with? We cannot answer. Jesus said to them, you will drink the cup I drink, and be baptized with the baptism I am baptized with. But to sit at my right or left is not for me to ask. These places belong to those for whom they have been prepared. When they heard about this, they became indignant and shamed. Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as the rulers of the Gentiles Lord of heaven, and their high officials exercise the authority, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave. For even the Son of Man does not come to be served, but to serve, and give his life as a ransom for many. This is the gospel of God. Praise to you, O Christ. Ladies and gentlemen, as we prepare ourselves to hear the wonderful words which have been prepared for us by Reverend Cookson, let's sing hymn number 302, hymn 302, Eksacho Tekitegere.
Let us pray. Father, thank you for your love and grace, your mercies towards each one of us. I pray this afternoon, I've shared your love and grace, that we would all come closer to you. In Christ's name I pray. Amen. Please be seated. So let me introduce myself. My name is Will Cookson. I am the Director of Pioneer Community and the Dean of Fresh Expressions for the Diocese of Southwark, which is a long way of saying I get involved in interesting things in diocese. As of December, I am also going to be the Director of Mission, and then my title gets even longer. So I then become Reverend Canon Will Cookson, Director of Mission, Dean of Pioneering and Fresh Expressions. Can you remember that? Otherwise known as Will. It's a real joy and a privilege to be with you here this afternoon. Sadly, I've never been to Uganda. I have been to Kenya, and I have been nearly to Uganda. I've been to Kakamega and Lake Victoria, lovely, beautiful areas of the world. And it's a joy to share this time this afternoon with you. I am going to go a bit off the pathways of the passages read out to us today because I have a purpose today. Because after our service today, I'm going to be talking about how we help structure and whether we go for a bishop's mission order, and I'll explain all that later. But I wanted to put some context this afternoon, if that's okay with you. In our readings, as with all readings in the Bible, the context is important. I was joking with your archdeacon the other day. He said, I want an Acts 2 church. And I said, so when are you starting the animal sacrifice? Because in Acts 2, they're still worshipping in the temple and they're still doing animal sacrifice there. And he said, it's about, well, it's context. And he's absolutely right. And so the context of our reading of 1 John, when he talks about love, we actually need to go back to the beginning, chapter 3. And it says this: see what love the Father has given us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet been revealed. What we do now know is this: when he is revealed, we'll be like him, for we will see him as he is. The great hope of the Christian faith is that we are the children of God and that we will be conformed to the family likeness. That's the hope. That's what we believe as Christians, that we are the children of God. When my youngest daughter, I have 4 daughters, by the way. My youngest daughter, when she first went to school, she came back and said, Daddy, I told my teachers that I'm a princess. And she said, and I said, because I'm a child of God. She was absolutely right. Absolutely right. We are children of the King of Kings, the Lord of Lords. And we are being asked to be turned into the likeness of the family. I was reading an article this morning about the children of 2 billionaire brothers and of the squabbles and the fights they were having. They're going to court. One of them was bugging the conversations of another of them. The family likeness was dog eat dog, fighting and hurting each other. That's not the likeness we're called into. We're called into that childlike faith of love and grace and mercy. That we're called to show to the rest of the world the love of God in Christ Jesus. That's our call. But there's another aspect to it that we often don't talk about. And there's 2 wonderful verses in the book of Revelations. Revelation chapter 7, verse 9. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb.
And in Revelation 21, there was a picture of the New Jerusalem that we're all to inhabit. And it says, verse 26 of chapter 21, the glory and honor of the nations will be brought into it. One of the things we don't so much talk about is when we conform to Christ, who else do we conform to? It's a wonderful privilege to know that there's a Lugandan service going on here at St. Jude's. Because glory of your culture, your nation, your language and your people, God values. And one of the things we're trying to do in Southwark Diocese at the moment, and one of the reasons I'm here and one of the reasons I'm responsible for much of this, is to encourage this more and more. So you already know there are 3 Lugandan congregations here in the Diocese of Suffolk, one at St. John's Waterloo, one at St. Elphegys Greenwich, and one here. But we're also setting up a Korean congregation in New Malden. We have an Urdu congregation. We have a Japanese congregation. We're looking to have a Hong Kong Chinese congregation. Why? Because the glory of the nations is all part of God's kingdom. And we all do things slightly different, and we have different insights, don't we? I remember when I led my church, I had a wonderful Ghanaian leader called Ben. And I asked Ben to lead an evening of prayer. And it was a good turnout, and it went well. I came out at the end and I said, Ben, how did you feel that went? He said, it was awful. It was dreadful, he said. And I said, why? Why was it dreadful? I thought it was rather good. He said, I asked people to imagine Jesus was in front of them. And I said, what would you say to him? Now, this is a mainly white group of people. What do you think the white people did? They were quiet. They put their heads down. And like good British white people, they were quiet. He was expecting them to speak out loud, be loud and proud and talk to God and say, wonderful, Lord, you're wonderful. His expectations were different. There wasn't a right or a wrong. It was different. We have to celebrate that. We have to say, what is the good parts of our culture? I remember another lady from the Congo in our church always used to speak in loud tongues during the service. And you could see some of the white people kind of edging away a little bit and looking rather askance, you know. And I remember do I say something I don't? But it's a cultural thing. Why should she not be able to express it? And then we had this great disaster where 100,000 people in Pakistan lost their lives. And so I did the standard English Anglican thing. I said, let's have 2 minutes of silence. And she started kicking off in tongues again. I thought, I've got you this time. And then I felt God nudge me and say, Will, why do you think silence is better than wailing for the 100,000 souls who are lost? And so I didn't say anything. The glory of God's kingdom is not that we are uniformly the same, but precisely that God brings our differences into his kingdom. He brings and loves Lugandan and the people and the cultures. He loves, for some odd reason, the British and white British culture. He loves French and the French culture. He loves the Tonga and the Congolese, the Kenyans and the Kenyan culture, and the Japanese and the Korean. And each will bring the glory of their nations into God's kingdom. None superior, none inferior to one another. All valued and loved by God. That's God's kingdom. That's what we're working for. And so when we talk later on
about whether you should have a BMO or not a BMO. That's the context we're talking about. We're talking about how do we value your gifts, your glory, the value of your people. How do we do that well so that you feel part of God's kingdom? And when we go on into the readings, we see that there is a cost. You know that when James and John come and ask to see at Jesus' left or right hand in glory, they miss so much. He's just told them he's going to Jerusalem to die. He's not going to be anointed king. He's going to die because our faith is the faith of the cross. It's a faith based on the pain and suffering we know that we have in our family, in our lives. We know we have people saying to us, how can you be a Christian with all this pain and suffering? And the only answer we have is to point people to Jesus on the cross and say, that's our God. The God who suffers with you. The God who walks with you in your pain. The God who never lets you go. Who always loves, always cares, always perseveres, never gives up on you. That's our God. When we are called into God's kingdom, bringing the glory of the nations with us, we also bring our pain, our suffering, our experiences. All of that, none of that is wasted. Paul writes in Romans 8 that all things work for good for those who love God. What he doesn't say it works for the best. He doesn't say that our pain and suffering therefore don't matter, that something evil boys. But God can change the narrative. John and James missed that. We come as little children, not as squabbling billionaires' children. We come in love and grace and forgiveness. And so when we work out how we work together in our great multitude here in South London, so many people, so many languages, so many backgrounds, we have to work out how each of us is heard, how each of us is loved and cherished, how each one of us has our part to play. And I even might go as far as saying, who amongst you might be called to leadership in God's church? You obviously all know Alex, who's a curate now with Steve Coulson up at St. Mark's, Kennington, being called by God into ordination. But are some of you called as well? How do we develop, support, encourage you in God's call on your life? So later on, let's talk about how we can value, how we can cherish, how we can share the ministry here. Amen? Amen. Thank you. Thank you very much. Ambasabe tuyimuke watule enzikiriza. Nzikiriza Katonda omwayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ow'ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika. Era ne Mukama mu Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa omuyeka Katonda, eyazaalibwa kitaawe ensi zonna tezinnabaawo. Katonda ava mu Katonda, omusana okuva mu musana. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera kumu ne kitaffe. Ebintu byonna yava mu ggulu n'akka ku lwaffe abantu n'olw'obulokozi bwaffe, n'atwalibwa omubiri ku bw'Omwoyo Omutukuvu. Omuwala atamanyi musajja Maliyamu n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musalaba gwa Pontiyo Piraato lwaffe, n'attibwa, n'aziikibwa, era atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo, era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu,
Mukama era omugabi w'obulamu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu. Ava mu Kitaffe ne Mwana, asinzibwa atenderezebwa wamu ne Kitaffe n'Omwana. Ayogerera mu nnabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna ey'ebuna wonna y'abatume. Njatula kubatizibwa okumuggyawo ebibi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Kale tukkakkane abooluganda tweyongere okusaba. Tweyongere okusaba. Mukama tukwebaza nate tuleeta wano. Ffe baani Mukama? Kyekigambo kyange bulijjo ne bwe nzuukuka. Ffe baani? Tweyanziza byansusso. Tukwebaza ekkanisa eno gy'otuleeseemu era gye watukolera. Twebaza olw'ekkanisa eziri mu nsi yonna olw'omulimu omunene gwe bakola ba bishops, canons n'abaawula abalala bonna n'abantu bonna aba bulijjo ababunyisa ekigambo kyo. Bongere okukola omulimu ogwo n'amazima, naffe ababagoberera tubeere nga tutambulira ku musingi ogwo. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Mukama, tuwaddeyo ekkanisa ya Bungereza ng'ekulembera Prince Charles III n'abambejja bonna n'abalangira abakola omulimu ogwo, ne gavumenti yaakwo eya Bungereza ekulemberwa Sunak, abatuteeseza ebyaffe mu ggwanga lino. Mukama, oyongere okubawa amaanyi okukola omulimu gwo. Twebaza Mukama olw'obuweereza bw'ekkanisa bw'omu kitundu kino, the Bishop of Croydon, the Archdeacon Rev Bishop Tharak. Thank you, Lord, for the great job they do. We are so grateful today that we have the two of them. The sermon has been marvelous. And thank you, Lord. Just continue to give them the strength to do what they know best. Amen. Mukama, twagala okwongera okuwaayo ekkanisa yaffe ey'e Uganda ate era ne gavumenti ekulemberwa Museveni. Mukama, oleete emirembe mu ggwanga. Abantu ebizibu bye balina, Mukama, tubyesigamiza ku ggwe. Otunuulire abaana, otunuulire abakyala n'abaami abali mu mbeera ezitali nnungi ez'okutegana, obasalire amagezi. Mukama Katonda, twongedde okuwaayo abalwadde abali buli wamu mu maka gaabwe, abalala nga ne mu ddwaliro babagambye muddeeyo eka tebakyalina kyabakolera, n'abalala nga bali mu ddwaliro. Oyongere okubajjanjaba, obatunuulize amaaso go ag'ekisa. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Twongera Ssebo Yesu okuwaayo abaana baffe abali mu Uganda n'abali wano. Tuwaayo abazadde, bamaama, bataata n'abantu bonna abalabirira abaana. Obongereko amagezi, naye nga bulijjo Mukama oyogere n'abaana baffe, obabuulire nti ebigambo by'abakulu ebisinga okuba ebirungi, bakwate ebikolwa ebisinga okuba ebirungi, baleme okwata ebitasaanidde. Tubawadde mu kiseera kino nga bali mu kiseera ekya half term.
obakulembere oyogere nabo ne mu byonna bye basoma mwongereko amagezi. Obwakabaka bwaffe obwa Buganda ne Uganda, Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ne Nnaabagereka twebazizza Byansusso olw'omulimu gw'obakozesa mu Buganda yonna ne mu Uganda yonna okwongera okuyamba abaana n'abantu abatalina mwasirizi. Era naffe era wano we tuli twebaza olw'abantu be baatuteerawo omubaka Ssaalongo, nga tusooka okwebaza olw'emirimu Oweekitiibwa Ronald Lutaaya gye wamukozesa ebbanga eryo lyonna gyali birungi ddala. N'amuddidde mu bigere Mukama ne bonna be wamulondedde okukola nabo omulimu. Batutwale mu maaso era obakulembere. Twongedde okuwaayo abakyala n'abaami ab'omu kkanisa eno olw'emirimu gye bakola okubeera nga ekkanisa yaffe etambula. Ne BMO enezze mu maaso wano. Twagala Mukama tugiganyulwemu otuwe ki ekyokulondawo baffe tetumanyi ekisinga okuba ekirungi, twagala tusigale mu kkanisa yaffe. Tuwaayo Maama Kalungi omukulu w'abakyala UK Island oba mulimu gwakoze era emirimu gyegyo emirungi. Maama Primrose Kalungi omusobozesa okuddako nate okutukulembera omwongereko amagezi n'ebirala byonna. Twebaza olwa Colours ze watuteekamu, Marko, Yokaana, Matayo ne Luka. Omulimu gwe tukola Mukama twongera kugwesiganya bigambo byo. Twebaza nate obukulu bwe watuwa ab'amaka abaweereza olwaleero, mukyala Joyce Lutwama, Jane Nakagwa ate nabo n'obayunga okubeera nti bafuuka abaami mulimu gw'Oweekitiibwa Ssaalongo. Tukyebaliza Mukama, ensonga zaffe zonna tuzitadde mu maaso go. Twagala Mukama, ayi Mukama owulire okusaba kwaffe. Twagala okuwaayo olw'abantu abavudde mu nsi muno betumanyi ne betutamanyi, abakristaayo baffe wano, abantu bammwe besimanyi. Buli muntu yenna aweeyo omuntu we mu ddakiika emu amujjukira abavudde mu nsi muno. Simpaayo bakadde bange Taata Kanene ne James Ddungu Lutaaya ne Maama Ruthi baawummula ne bava mu nsi muno. Baganda bange Florence Joyce n'abalala. Mukama weebale olw'emirimu gye wabakozesa okulwana olutalo lwabwe ne byonna ebirungi bye baatulekera ng'okukuweereza, okukugobereranga bulijjo nga wakati mu kusoberwa. Tuwaayo famire y'Abamugwanya. Essaawa eno Mukama gw'omanyi bwe bali, baafiiridde omwana muvubuka myaka 3. Mukama ffe tetulina bigambo bye tusobola kubawa, naye oyo mu nsonda gye bali gye babulidde basitule. Omwana omutongo oyo abaana baffe tubawaddeyo Mukama bataase okufa, bataase okugenda mu bintu ebitali bituufu. Tetumanyi kye yafudde naye Mukama tutaase, tuli ku mawanga, twagala tuddeyo ewaffe nga tulina abaana baffe, nga tulina abantu baffe. Ayi Mukama waffe okusaba kwaffe. Ne wiiki ng'etandise Mukama otukulembere mu mirimu ne byonna bye tugenda okukola. Otugirewo omulabe Sitaani enkwe zaatusalira. Mukama tumanyi nti byonna ensonga zaffe ze tutadde mu maaso go oziwulidde. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Thank you very much. As we prepare to offer our offertory,
May I take this opportunity to welcome the Archdeacon of Croydon, Reverend Greg Pryor, who is going to read us in our next part of the prayers. In Uganda, the Archdeacon, we translate it as Sabadingo. And in Uganda, when the Sabadingo is going to visit the church, we would do, the Christian would do, go cut branches, cut the banana plantains, and they line them up all along the road to the church. It's a big occasion when the Archdeacon visits the church. So that's why today you see them, they are calm, but they are really very grateful to have you here today. So you are very welcome, Reverend Greg Pryor, today. As we prepare to give our offertory, there will be bank details. Here you can transfer the money if you want to do it that way. We have a bank machine and then another way of collection, whichever way you feel suitable for you. Kati, I will ask you, muyimirize tuyimba oluyimba 193, oluyimba 193 nga tuwaayo ebirabo byaffe, as we also prepare ourselves to come to the table.
are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this bread to set before you, which earth has given you in human hands of men. It will become for us the bread of life. Blessed be God. Blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have this wine to set before you, fruit of the vine and work of human hands. It will become for us the cup of salvation. Wise and gracious God, you spread a table before us, nourish your people with the word of life and the bread of life. Amen. The Lord is here, his spirit is with us. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. Father, we give you thanks and praise through your beloved Son, Jesus Christ, your living word, through whom you have created all things, who was sent by you in your great goodness to be our Savior. By the power of the Holy Spirit, he took flesh. As your Son, born of the blessed Virgin, he lived on earth and went about among us. He opened wide his arms for us on the cross. He put an end to death by dying for us and revealed the resurrection by rising to new life. So he fulfilled your will and won for you a holy people. Therefore, with angels and archangels and with the company of heaven, we proclaim your great and glorious name, forever praising you and saying together, Holy, 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 God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Lord, you are holy indeed, the source of all holiness. Grant that by the power of your Holy Spirit and according to your holy will, these gifts of bread and wine may be to us his body and his blood of our Lord Jesus Christ, who in the same night that he was betrayed took bread and gave you thanks. He broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup and gave you thanks. He gave it to them, saying, Drink this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it, in remembrance of me. Great is the mystery of faith. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And so, Father, calling to mind his death on the cross, his perfect sacrifice made once for the sins of the whole world, rejoicing in his mighty resurrection and glorious ascension, and looking for his coming in glory, we celebrate this memorial of our redemption. As we offer you this, our sacrifice of praise and thanksgiving, we bring before you this bread and this cup, and thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. Send the Holy Spirit on your people and gather into one kingdom all who share this one bread and one cup, so that we, in the company of St. Jude, St. Aidan, and all the saints, may praise and glorify you forever. Through Jesus Christ our Lord, by whom and with whom in the unity of the Holy Spirit, all honor and glory be yours, Father, now and forever. Amen. As our Savior taught us, so we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. We break this bread to share in the body of Christ. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Draw near with faith.
Receive the body of our Lord Jesus Christ, which he gave for you, and his blood, which he shed for you. Eat and drink in remembrance that he died for you, and feed on him in your hearts by faith and with thanksgiving. We pray together. We do not presume to come to this your table, merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in your manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under your table, but you are the same Lord, whose nature is always to have mercy. Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of your dear Son, Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may be made clean by his body, and our souls washed with his most precious blood, and that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen. When
Faithful God, who filled the promise of Easter by sending us your Holy Spirit and opened to every race and nation the way of eternal life, open our lips by your Spirit, that every tongue may tell your glory, through Jesus Christ our Lord. Amen. Almighty God, we thank you for feeding us with the body and blood of your Son, Jesus Christ. Through him we offer you our souls and bodies to be a living sacrifice. Send us out in the power of your Spirit to live and work to your praise and glory. Amen. Now, before I say the final prayer, I want to just say personally what a privilege and joy it has been to be with you this afternoon. Speaking as a fellow African, but from a lot further south. There was a special game where we beat the English last night. Anyone play? The sound coming from you this afternoon had glimpses of being back home. And so it was a special privilege to share with you in ministry this afternoon. So thank you for your warm welcome. Let me say our final prayer then. And now may the peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Go in the peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Abakristaayo baffe mwebale nnyo okujja wano okusaba naffe olwaleero. Twebaza nnyo abo bonna abavudde mu makanisa amalala, abavudde St. John's, Waterloo, abavudde Greenwich, abavudde St. Chad, ne makanisa amalala, ne Finsbury Park. Mwebale nnyo, mwebadire ddala okutwegattako. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Anyukirako nnyo abo abafunye ebirungi mu mwezi guno. Ate kya ssanyu nnyo nga tulaba omubaka, Kabaka's representative in UK, Salongo Kibuka, and his wife, Sylvia, and the Deputy Mubaka, omukyala asoose mu UK ne Ireland. Mumukubireko engalo. That's the First Lady to be a Kabaka's representative as a deputy in UK and Ireland. And Kabaka's other Bakungu, can you please stand up because other people don't know you? Basaba muyimirire. Abo be bakungu abapya. Temwami Kalanzi weebale nnyo okukolera community. Tusiima. Leero badde obusaanira. Tusasira nnyo abo abafiiriddwa. Tusasira omukyala yafiiriddwa mutabani we Darren e Brixton. Tusasira waliwo n'abalala bangi nnyo abafiiriddwa mu community. Naye twafiirwa Pauline Williams yali mu Kristaayo wano mu morning service ku ssaawa 4. Yayambalanga enkoofiira. Nemujjukira nga atuula wali, nga zintuula wali, nga ffeka babiri ffe twambala enkoofiira mu kkanisa ey'okumakya. Kale tujja musubwa. Service ye ey'okumusabira ejja kubeerawo nga 10 November ku ssaawa 4:30 wane St. Jude. Tubasaba bambi abasobola mubeerewo.
and oluvannyuma ogenda kubeerawo burial e Braddon Hill, ate reception ekomye wano mu Big Hall ku St. Jude. Ate era mbajjukiza omukungu Joy Kyeyune Kyazike naye waakusabira nga 4 November, Lady Margaret or Lady Help Christian Catholic Church ku ssaawa 6. Tubasaba mubeereyo, oluvannyuma alitwalibwa e Buganda. Ate era tulinayo Alice Ssentongo naye waakusabiranga 27 October, St. John Baptist Church, Green Hill, Harrow, Sam Kaga. Ebirala kwebiri ku mikutu gyaffe. Bwe mwetaaga more information ku byonna njirina nja kugibawa. Era tusaasira bonna abafiiriddwa mikwano gyabwe. Mukama mwenna abagumye era abawa amaanyi. Kati bino birango. Tujja kubeera ne Uganda Dinner Ilford nga 25 November. Buganda Dinner. Kakati omubaka waali, deputy waali, abakungu bonna weebali bajja kubabuulira ebinaddirira. Naye tubasaba musasule ng'omwezi guno tegunnaggwako. Nga 3 October tannawera, mujja kusasula £5. Bwe munaasasula leeti mujja kusasula £6. Kale £10 lingi. Kakati abagala okusasula okuva mu kkanisa muno, mulabe omukyala Jennifer Nakaggwa ali wano mu memba wa Matayo be bategese olwaleero. Era Matayo Mako be bategese. Mako tubeebaza nnyo okutegeka okusaba okwaleero. Ate ku Sunday nga 29 Sunday eddako Matayo yegenda okuweereza, naye tulinako harvest. Tulina obwetaago obwa ssente. Mr. Finance atubanja. Kale twagala okukola fundraising mu harvest yeeyo. Tubasaba buli omu aleeteyo kyalaba ekirungi kye tusobola okuddiza Mukama. Mu mwaka guno oddiza ki Mukama? Leeta amakungula go wano. Twebaze Mukama. Era tulabe nga n'ekkanisa yaffe eyongera okugenda mu maaso. Matayo mboogedde kwe bagenda okuddako okuweereza. Nga 17 December tulina joint Christmas dinner ab'Oluzungu n'ab'Oluganda. Tugenda kukolera wamu. Kale era obukiiko bwatandise. Naye tusaba buli ttiimu ereeteyo £3 okuyamba ku mukolo ogwo. Mwebale nnyo. Twebaza, we thank you, the Archbishop, Reverend Archbishop Greg Pryor. Ne twebaza Archbishop, yeah, speaking. Okay, speaker. I know because I got it from the promotion. Yes, that's why I want you to go. That's why I have given you the higher rank. Because even if people don't tell you that you are above, sometimes you might feel that you are comfortable
where you were. Okay. And also we thank William Crookson. Thank you for coming and thank you for the service today. And I hope we get the good benefit of explaining BMO to us so that we understand it. And then we make a better decision so that we can go forward or move forward. And nebaza choir mwebali nnyo mwebalire ddala okuyimba obulungi bwe mutyo. Twebaza abasomye ebitundu intercession mwebale nnyo. Organist waffe naawe tukwebazanga bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mutabeerawo service ebeera ddaalo. Era twagala n'abo abaagala abalina amaloboozi ne bw'oba olina bbi joininga choir. Mwebale nnyo. Kakati waliwo abagenyi abapya abatajjanga ku wano. Kati mbadde njagala amannya gammwe naye simanyi oba banaagawulira. Tusanyuse okubalaba, tusanyuse okulaba. N'omumbejja naawe tusanyuse nnyo okulaba. Kulikayo e Buganda. Kale tujja kweyongera tusanyuse nnyo okulaba. Tujja kweyongera okwogerako nammwe muho. Kati nga tugenda okumala abazaalibwa mu October baluwa. October babies, anybody here who was born in October? Can you please come forward? Let me say a prayer for each of you. Gracious Heavenly Father, we thank you so much for these your servants. Thank you for giving them life and breath and for the opportunity to celebrate today just for the life that you've given them in all these years. Father, pray that as they go forward through the rest of their lives, that you would bless them and use them to your praise and glory. Amen. October lunaku mwezi mukulu mu bulamu bwaffe as Ugandans, as Baganda as well. Twafuna independence. Kale tugijjukire, twebaze Mukama byatuwadde okutuusa ku lunaku luno olwaleero ate atwongereyo emyaka emirala. Ati ngenda okumaliriza abamako mwebali nnyo mwebalire ddala kutegeka. Bategese ekijjulo makeke. Kale temugenda nga temunywedddeeyo kantu oba nga temuliddeeyo kantu. And thank you, engineer. Don't forget you. Thank you for all your hard work. We are always here in the morning and he goes an extra mile to see that everything is in place. Thank you. And Sharon as well, thank you for joining us in this service. Warden in this service in the morning. Thank you. God bless you. Have a lovely, blessed, peaceful week and month. Okay. Now, as we're going to end our service, I will ask you after the last hymn, you stay in your seats because we're going to welcome our special guest today. As you heard, special guest. In Uganda, we say, Omugenyi omukulu, the chief guest. Omugenyi omukulu. So we have our chief guest, Reverend Will Cookson, is going to talk to us after the service. So stay in your seats after the song. We'll finish the service and he will come and talk to us about
BMO and Fresh Expression. As you heard, he's the Dean of Fresh Expression and Director of Pioneering Ministry. Right. As we finish our service, let's stand up and sing hymn number 210. Oluyimba 210 buli muntu yenna awulire.